Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Gwali mu ggwanga Uganda ate nawali mutala w'amayanja we bali kubeerako. Mukama tukwebaza olwaleero, ekitiibwa kyonna amatendo, omwoyo omutukuvu atulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwamu tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Kakati mabagako eyo mwabagobera There is Still Hope, waliwo awo okubaganya ebirowoozo oba obutakkaanya wakati wa musumba, statement y'omusumba Sserwadda ne statement y'omusumba Kayanja. Buli omu awo naawe ebirowoozo bye. Statement ezo zaali zikwatagana ku kugwa. Omulokole ateekeddwa okugwa nga bamusabira oba abantu balina okugwa. So Apostle Sserwadda yagamba yetagwa era n'oba oyagala agwa asimba ebigere. Ate musumba Kayanja n'agamba tebazibu, edda baali bagwa nga banoonya amafuta naye kakati beeyogeza nti tebagwa. So buli omu yalina endowooza ye, bannayuganda buli omu yayogera kiki, era ensonga eyo yatambula nnyo viral. Buli omu nga omu agamba ye osobola okugwa, abamu bagamba ye osobola okugwa, naye ate abamu beegwisa abagamba siteeka nti omuntu olina okugwa lwakuba ojjuziddwa omwoyo omutukuvu oba nti oli kusumululwa. Kakati olunaku olwaleero Musumba Ssenyonga avuddeyo n'ayanukula. Ayanukudde ku nsonga eyo ya Musumba Kayanja ne Musumba ate Sserwadda. Naye leero ngenda kukkaanya ne Musumba Ssenyonga. Leero ndi ku sayidi y'ekikumi ku kinnaakyo. Byonna by'ayogedde mbikkiriza. Manye ekizibu nti ali Musumba Ssenyonga abantu bamu-misunderstandinga. Kati abamu balowooza buli kyayogera is attacking. Nedda, waliwo kyayogerera ddala n'olaba nga is talking the point. Okitegeera, omanyi omuntu abulako ku kinnaakyo ate omuntu taba mulungi kikumi ku kinnaakyo. Naye omuntu avaayo n'ayogera point entuufu, nze nyimirira naye, nze sirina sayidi, nze ndi ku sayidi ayogera amazima, nze gwe nyimirira naye. Kakati Musumba Ssenyonga agambye si kituufu nti omuntu alina okugwa we bamusabira. Okitegedde, si tteeka. Lwakuba nti kati ke kamu ku kabonero abantu ke bategeererako ng'omuntu asumuluddwa. So birimu katemba mungi, birimu komedi mungi nnyo nnyo nnyo. Abantu beesuula, olabira ddala omuntu nga asooka na kutunda wagenda okugwa, abamu asooka na kusika sikaati baleme kulaba. Olabira ddala katemba omwereere. So ekintu kisobola okuba nga kirungi naye Sitaani n'akiyingiramu. Okugwa si kibi ng'omuntu asumululwa oba omuntu ng'ajjuzibwa omwoyo omutukuvu, naye Sitaani yagenda n'akiyingiramu kati ne kibaamu katemba muyitirivu. Kati naawe banga akyonoona naye ng'ate si kibi. Era tuwadde ebyokulabirako mu Bayibuli mulimu abaagwa. Kuwadde Jeremiah yagwa, Yokaana John oyo omukubikulirwa yagwa ku maanyi ga Katonda. Naye ne Pawulo yagwa, ajjukira ng'agenda e Damasiko. I think ebikola Abatume 8 oyasisinkana Kristo n'amukuba ekigo okuva ku ki? Okuva ku ndogoyi waggulu. Oyo naye yakola ki? Yagwa. Naye si olaba tutwala minisitule ya Yesu, si buli be yasisinkananga baagwa. So ekyo ekintu kiri simple nnyo, kisinziira n'omuntu gw'ogenzeeko. Naye abasumba b'ennaku zino w'ogaana okugwa akusuna, akunyoola ensingo, akuteggula wansi n'ogwa. Kale sooka owulize Musumba Ssenyonga, ensonga ze ntuufu nnyo nnyo nnyo. Akuwadde n'ebyokulabirako eby'abasumba bano abafere. Waliwo ebintu by'olaba nga this is comedy, omuntu n'agirawo ati akagalo buli waakayisa abantu ne bagwa bugwi. Okitegeera, n'agira ekigere waati. So ebintu ebimu biraba nga it's not bibiriiko, katemba mwerere. Kati bambi abamu abo agenda abantu bonna bagudde, wagaana okugwa agamba banaagamba nze alimu emizimu, nze kanze atasumululwa, naye neyeggunda ekigu ninga abitegeera. Kibanze nga bajja okumenya ensingo, bajja okumenya amagumba gatakyayunga, ebikatemba biveemu. Kale sooka owulize Omusumba Jackson Ssenyonga, Christian Life Church, tweyongereyo.
So ebintu eby'omwoyo mubyetegerezanga. So some things that are spiritual, you have to be careful about them. Kiringa kino kyempulira bayogera ku internet kati ku TikTok. It's like what is going on TikTok that I hear these Abantu days. bambaga nti omuntu alina okugwa ekigo oba talina kugwa kigo. Some people ask, does someone have to fall down or they don't have to fall down? Tugwe oba tetugwa. Should we fall or we shouldn't fall? Bwe tuba tugwa tutya. If we are falling down, how should we fall? Ekigo eky'omwoyo kifaanana kitya n'ekigo eky'omubiri kifaanana kitya. How is a physical fall or a spiritual fall like? And it's very simple. Iranga kyangu nnyo. Amaanyi ga Katonda The power of bwe God, gaba gagenda kulabika if it's going to be manifested eri omuntu yenna, unto anyone, tekitegeeza nti alina kugwa. it doesn't mean that they have to fall. Katonda alabikira abantu bangi, God manifests ayogera himself to many n'abantu bangi. people, talks to many Osoma people. ebyawandiikibwa, When you read the naye scriptures, bw'osoma abaagwa but when you look out for those that fell, balinga babiri. they're like two. Ezekieri It was Ezekiel, yagwa, he was slain, ne Yokaana mu Revelation and John the Revelator yagwa. also was slain. Babiri bokka. Only two. Naye abasinga ate baba n'amaanyi nga tebagudde. But most of them were so powerful without even being slain under the power of God. Naye waliwo enjigiriza eno But there's this teaching eyagala okugamba abantu that wants to tell nti people bw'otagwa oba tojjudde mwoyo. that when you're not slain by the power of God, you're not spirit filled. Ekyo si kituufu. That is not true. Osobola okujjula omwoyo You can be spirit filled n'otakankana nako and you don't even shake a little, ng'otemya bw'oti. and your eyes are open. Naye nga Mukama akujjuza mu linnya lya Yesu But when Omunnazaaleesi. God has filled you up in the mighty name of Jesus. Kati bino eby'okugwa Now these things of being slain, byayingiramu obuyaaye, now people started faking them kubanga ke kabonero akalabika because it's an evident sign or physical sign nti omuntu alina kyakukoze, that someone has done something olina to you. ky'obadde. There is something that has happened to Kati you. bano abaagala okwepika nti balina amaanyi Now those that want to pump themselves that are powerful, balina okulagako kye balinawo. they have to show off what they have. Era omuntu ageta okugwa omulaba. A person who is manipulating or trying to fake the slaying, is you can see them. Bw'olaba ng'omusumba If you see a pastor ng'ayigiriza abantu okugwa, teaching people how to fall, eyo n'okwata series namba abantu bagwa batya, and you get to a whole series of how people fall to the ground, ekyo tekiriyo mu byawandiikibwa. that is not in the scriptures. Kiba kitegeeza alina kyagala okulagako mubiri. It means they're trying to show something in the physical. Bw'olaba omuntu When you see someone nga bw'aba agenda oggwa asooka na kulaba oba wanaagwa wali bulungi. where they have to first check where they are going to fall, Awo ng'omanya there you get to know oli ku katemba. it is just comedy. Bw'olaba omuntu When you see someone ng'asooka kuba ng'agwa as they try as if they're going to fall, naye ng'ayagala kulaba emikono gye giri, but they want to see behind if there are some people waiting to hold them. asooka n'akangamu bw'ati They have to first, they try to go a little bit, nga tawulira mukono, and they don't feel someone supporting them behind. n'akomawo They come back n'akangamu up, bw'ati they try again paka lwawulira nga wali anankwata until omukono gye guli, they feel the support behind. olwo n'agwa. Then they go. Eyo premeditation, Okwo kuba osose kifumiitirizaako. oli mu katemba. You're just in comedy. Bw'olaba omuntu When you see nga someone, buli waayita bonna bagwa, wherever they pass, people are nga falling down. bonna bagwa, All people are falling. oli mu katemba, You're just watching comedy. kubanga bonna tebalina kugwa. Because it's not a must that everyone Bonna of them must tebalina fall. kugwa. It's not a must for all of them to fall. Waliwo kino kinnabbi ky'obulimba ekiri eyo, There is also a false prophet there. balina akantu ke bakubaawo akalango kaabwe They have an advert. nga bamulaga nga agira They bw'ati, show him just doing like this. buli waayisa omukono bw'oti Wherever he points like this, nga beeyera. they go down. Oyo oli mu katemba. That is just comedy. Balina n'akalala You have another one. agenda adduka buddusi He bw'ati, just goes running around like this, layini yonna nga yeeyera. and the entire line goes on ground. Awo oli mu katemba. That is still comedy. Waliwo omulala There is another. gwe He says, you nkwatako wano ku kibegabega, just try to touch my shoulder. naawe And you nkwata ku kibegabega. touch my shoulder. Are you ready? Wait, take a sec. Are you ready? Wait, take a sec. Touch! Bonna ne bagwa. And they all fall. Oyo katemba. That is comedy.
Why do you have to first prepare them like that? Why don't you allow God to touch them in any way that He wishes to? You have to first put the camera there, show people what's going on, whether you told them or not, but you've already prepared them. Why do they have to be in the camera? Why do you have to first touch there, and you prepare them. Get your max, get set, touch. They all do it at once. That is comedy. Sindika fire. Others, they kick them and you fall. Others, they just hit them like a ball and they fall. Imagine if it was Jesus here doing such. If it was Jesus doing such. Just changes the direction and they fall. And others this way. Listen, child of God. Let them not lie to you. If God exists and He wants to do miracles on this, He can even find you by the bedside and fill you with His power. He can even touch you in the service the way He wishes to. They set themselves up. Yes. Abantu abasinga okugwa wansi oluusi, most people that fall down most of the times, baba random bevako emyoyo emibi. Those are the people that are being delivered from the evil spirits. Bayibuli ekulaga the Bible shows nti you omuzimu ne gujja ne gumukuba wansi, the demon came and vexed him down ne gumuyuzaayoza and tore him off, oba n'atandika okunvawujinga. and he started to convulge. Okay, ebyo biwalaba nnyo mu Bayibuli mu Yesu. All those were being indicated in the Bible. Ako kabonero kakuba ng'osumululwa. That's a sign where you're being delivered. Naye bano abagwa, but these people that just fall, batono nnyo. a few of them agwa kivugo kya Mwoyo Mutukuvu, are slain under the power of the Holy Spirit. Naye nga n'ekivugo ky'Omwoyo Mutukuvu gye kiri, but even the fall of the power of the Holy Spirit exists, nga kya mazima, which is real, era nga n'ebyamagero ebituufu bwe biriyo, like the real miracles do exist, era nga bya mazima. and they are authentic. Kasitaani kyakola, What the devil does, ye yeebagala ku kituufu, he just writes over the real, the true thing, n'akicupula, and he makes a copy out of it, oba kigwo oba kyamagero, whether it's a miracle or it is being slain under the power, and he makes a counterfeit. And ojjukira abantu baba nga bacupula ssente. You remember how when people are making counterfeit money, kaba kapapula ka mitwalo 5, if it's a 50,000 note, tebacupula mitwalo 5 kapapula kamu. they don't only make one copy of that counterfeit, babikola bingi nnyo 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 kubanga baagala kubba bantu. they make a lot of it because they want to cheat people. Kyovala n'ebyamagero bino, That's why even these miracles, ebicupule, the counterfeit ones, you cannot even match them. tosobola na kubigeraageranya. Tosobola kyamagero ekituufu The authentic miracle, bwe kibeera kimu, if it is one, bali abageta mitwalo 10. now the other ones that do the counterfeit want to make So you 10,000. can't match. tosobola That's why you kubigeraageranya. don't follow their trend. Kyovola togoberera nkola yaabwe. Ono yatuula butuuzi n'agamba, This one sits down and says, mumpeyo abakosekisi nga 3 just give me those that have corsets, 3 of them mu bulago bwabwe, in their necks, ompeyo n'abalema nga 4 and give me like 4 lame people mu butanda, on the stretchers, mu bugaali, in the ompeyo wheelchairs. n'ab'emiggo nga 19. Give me those with crutches of like 19. Ye asobola okulagira obungi bw'ebyamagero bw'ayagala. They can command the numbers of the miracles they want to see. Kati g'oli mu kusaba, Now for you in prayer, kukkiriza Katonda waiting upon the Lord akolere bye yateeseteese okukolera nga temuli kucupula. to do what He prepared to do for you without any manipulation. Ekyo kye kyamagero ekya Mukama. That is the miracle from God. Ate wamala okitwala n'ogenda ne mu ggulu mu linnya lya Yesu. And after you receive it, you also go to heaven in the name of So Jesus. we don't go after those Kakati tetutunuulira ebyo. who do those kind of things. Tetutunuulira abantu bakola bintu ekiki. Amen. Amiina. I hope I didn't cut into my time too much. Kansubire siridde nnyo budde So bwange I'm n'ebyo. trying to help you Ngezaako okukuyambako to discern what's going on in the area there. okusobola okwawula biki ebigenda mu maaso ku mitimbagano egyo. Amen. Amiina. Lift your hand and say, Lord Jesus, Yimusa omukono gambe Mukama wange I Yesu. didn't hear you say, Lord Jesus, Sikulidde Mukama wange Yesu. help me Nyamba worship you right, okusinza mu ngeri follow entuufu you in the right direction, n'okugoberera mu kkubo ettuufu love you for the real thing, n'okwagala olw'ebyo ebyamazima just because of who you are. olw'ekyo ddala ky'oli In Jesus' name. mu linnya erya Clap your Yesu. hands, all you peoples. Tukubire Katonda mu ngalo ffe abantu.
ensonga za Musumba Ssenyonga zo ziri open ate nambulukufu tezeetaaga kunnyonnyola naawe ozeewuliriddeko. Naye ekisinza okuleeta obuzibu kamera zino zireese obuzibu naddala TikTok. Era okusanga omulokole ng'ali spiritual field ng'asiba ku TikTok kizibu. Guli omwoyo gunywa. Okitegedde? Batini kati kamera zino zaagenda ne ziyingira ekkanisa simbi kuba nange ze ndikozesa kamera simbi naye zitufuze zigeze ne zitukontrolinga ne tulemererwa ozikontrolinga. Era pastor mulaba aba agenda kola deliverance asobola okubuuza bakamera oli ready buli kaakola konna bakole ki bakalikodinge katrendinge. Naddala awo abantu nga baggwa abantu ebipasa bye basinga okulaga abali eyo banaalaba ebiggwa ebyo abantu bye baggwa batende amaanyi agali mu kifo kiri batere bakole ki batere bajje. So kamera zireese obuzibu. Awo n'abasoma ennaku zino basaba kano mukasalemu kano mukantambulize kano mukakole kye bitaaliwo. Kati kamera weefuga ekkanisa oba weefuga omusumba ogenda kwogera ebitakwatagana, ogenda kuva ku mulamwa olina okwogera ekisanyusa wiiki eri wabawaddeyo ekyatrendings ekyabasanyusiza era olina onnoonyayo wiiki eno ky'onoobawa naye nga tekivudde mu mwoyo wa Katonda oba weri Katonda. Kati kamera bwe buzibu kutrendinga social media era ebyo ebigo by'olaba ebyo byonna bamala kamera alina tegaba at least ebirala byonna temubikwata nikwata nga bagwa kwata nga alagula okitegeera ebyo bujulizi kwata. Kasi bo bamanyi nti ebyo bigenda oleeta ki so omuntu n'ajja ku lw'ebigo bye yalabye kati agenda olaba yetagwa oba agenda olaba teri ku bye yalabye wali omanyi bongeramu edit AI yajja abo bongeramu edit. So kamera zino ekkanisa erina okwegendereza social media AI gwe kakubulire artificial intelligence oba AI mwe mugenda okuyitira mark of the beast obadde tokimanyi. It is AI egenda okumakinga abantu robots egenda kyusa buli kimu. Kati saawa zino osobola okucreatinga movie ku AI osobola okucreatinga oluyimba waliwo kyetasobola kukola osobola okukola application kati AI egenda fuula people robots. Kati AI ono agenda ayingira ekkanisa mpola lwakuba nti azze nga advantage enjiri enjiri erina obuwulirwa mu nsi zonna okuyita mu ngeri zonna. Naye kaakati ekkanisa ewabye kano kansalira aleese obuzibu kano mukatambuza aleese obuzibu. Kati pasita ayita n'abantu deliverance naye nga tabayise basabira ayagala kweranga n'abakuba ebigo n'alagula naye ng'akimanya abalenzi be bali ku kamera ziri steady bagenda kukola ki bagenda kuba bakasukayo n'abantu ne beebikkula ye tafaayo komekereza abayise mujje mulabye amaanyi ga Katonda nga bwe gatambudde mulabye Mukama nga waakoze okitegeera. Kati abantu bagenda mu kanisa nga tebaluŋŋamiziddwa Katonda wabula bye balaba ku social media. Okitegedde social media simbi naye waliwo emikutu egimu muganda wange ng'onojjuzibwa amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu ng'onoonya Katonda ng'onosooka givaako nga TikTok bwenasooka okumwekutulirako ddala ng'onoobaako w'otuuka. Si mubi oba okolayo obuweereza naye amaanyi agaliko okomekereza gakukyusizza yagenda okuweerezaayo ng'ate ebirala bye bikunyumira. So omusumba Ssenyonga abadde mutuufu nnyo ku nsonga ezo. Nange nkuga nti kakubulire amaanyi ga Katonda gasobola okusuula amaanyi ga Katonda gasobola obutakusuula
Okitegedde? Omwoyo akola nga waayagala. Kati ekizibu kye tulina nti abasumba tebakkiriza mwoyo akole nga waayagala. Bo baagala bategeerera omwoyo. Omwoyo asobola osumulula omuntu nga tagudde nako, teyeenyenyeza, takubye enduulu, tawanise mikono, tawanise butebe. Omwoyo n'amukwatako oba n'amukomako, omuntu n'abeera delivered bulungi nnyo ate completely. Kati ekyo ate ffe tetukyagala abasumba, oba mwe temukyagala abasumba. Abantu banaategeera batya? Walina okubeerawo ekintu abantu kye bayinza olabirako kisike ekibiina. Nga ate omwoyo asobola okikola ate osa tasobola kikola. Katonda aba alina ensonga lwaki omuntu amusumuludde waatyo. Okitegedde? Waliwo abantu Katonda basumulula nga tebasiibye nako. So ebintu byonna tubirekere Katonda akole nga waayagala. Tunaabiteekamu amagezi gaffe. N'ekintu ekirala ekireese obuzibu mu kkanisa nti kwe kubanga buli omu alowooza y'amanyi, buli omu alowooza ye munene, alina otegeerera. Ale naffe endiga nga nange mwendi. Ekizibu kye tulina nti olemereddwa okujja amazima ku Mwoyo Omutukuvu. Gundi kasita ayogera. Awe musumba gundi kasita ayogera. Pasita anagambye kituufu. Awo oba obuze. Gwe mwennyini genda ku source. Omwoyo akwegambire oba akukonfamingire. Kati bwe tunadda mu kasita pasita ayogedde, awo tutomedde ne sekutomera yenna era bagenda tukola buli kye baagala. Okitegedde? So tulina okuba nga twewulirira ky'omwoyo kyagamba, amatu gaffe ag'omwoyo okugula, amaaso gaffe ag'omwoyo okuba nga gaggula, sobola okuba nga tulaba. Awo osobola kapasita asobola okugamba ekintu ono pasita wange n'ekino nedda, ono pasita wange n'ekiri kiri nedda, sigenda sobola kuba nga nkola ki nga nkikola. Naye ebyokugwa ebyo kisinziira lwakuba kati okugwa okusinga kati gwe tulaba mizimu gye gisuula abantu, si Mwoyo Mutukuvu. Bali babeera promotion, they are promoting their business. Mulina okugwa. N'abo abaana abagwa abamu babaleeta babeera ku manuscript, babaleeta ne bagwa ne bakola ki, okitegeera? Olina agwira omwezi olumana awo obujulizi agamba oyo omwana twali tumulaba wano ng'agwa, kumba ali ku kaki, ali ku kaperoolo, bali ku promotinga kintu kya pasita. Kati tubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Tokkiriza kutegerera bya Omwoyo Omutukuvu. Leka akonfaminge mwennyini ekintu gy'oli, otherwise muganda wange ojja kgenda gw'alina amagumba amalwadde, gw'ateewulira bulungi, ogwana gujja kubeera mu maaso nga gulidde ice cream, gulidde burger, gulidde pizza, gugende gukugweko nga tosobola na kussa, ate mulina obeerawo dakika nga 5. Banaagenda okukuggyako nga ng'owesse, ng'ogenze wa Mukama waffe. Pasita agambe Mukama waffe ate amututte. Awo abakamera bagamba kaatya kuba balina okukakaatinga. Baba live balina baba balina ogijjayo speed bagideleting. So beera mugezigezi, jafiira mu by'obwereere, gwe bajja okugwira oziire. Kati muli mu competition za kugwa. Wamma gamba Yesu, nkwebaza ku lw'obulamu bwange. Mbukuwa obeere omulokozi era Mukama waabo, onsaasire obutale butuukirivu bwange, naze n'omusaayi guntukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale ndowooza tunakwatagana olunaku olw'enkya. Sula bulungi, weeraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.